With. Abavunaanibwa bano omukaga mu musango gw'okutta Benny Nakidde n'omuyambi we Ronald Kitayimbwa nga bakulemberwamu Kasolo Compuriyamu olwaleero bakomezeddwawo mu kkooti enkulu wano mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata enjuyi zombi okusobola okuwayo empumbawumba zabwe mu musango guno. Wano Kasolo Compuriyamu wategeleza kkooti nti abajurizi 21 abaletebwa okubalumiriza obujurizi bwe baawa okulina muganda w'omugenzi Benny Nakidde amanyiddwa nga Benny Nakidde temuli yadde akanigguusa era nga baagala bayimbulwe. Ye yalaba byonna ebyaliwo abazigu nga bawamba Benny Nakidde ne Kitayimbwa kubanga yalwana n'okulwana ng'agezaako okutaasa sisita we aleme kuwambibwa Benny Nakidde naye ne bamusinga amaanyi. And the Evidence Act is clear. There is no amount or number of witnesses that is required to prove a case. Is that Ssenabulya informed court that from Lunguja they passed through Kabusu, and that's the same route under which they said. Onera agamba nti n'omuwabi wa gavumenti mu musango guno yalemererwa okuleeta pisto eyayogerwako nti yakozesebwa okutta abagenzi era nti abamukwata bamutulugunya okutuuka okukkiriza emisango gino. Kasolo Compuriyamu agamba nti ne kamera ezoogerwako nti zaakwata ebifaananyi bye zaalaga tebyali bituufu yadde n'akatono so nga ate ayongedde okukakasa kkooti eno nti Isaac Ssenabulya agambibwa okubakubamu ku bavunaanibwa nabo eyakkiriza omusango yali musirikale wa poliisi. Poliisi ya Uganda erina omwogezi waayo ayitibwa owekitiibwa Fred Enanga. Oludda lwali luvunaanyizibwa okuleeta omuntu oyo annyonnyole kkooti eno nti obujurizi bwenjogera bwa bulimba Kalyango nasi Ssenabulya Isaac PW9 si musirikale wa police. And there is no evidence to buttress that. I'm well aware that he does not have the obligation to prove that. But my lord, there is no evidence to that effect. Munnamateeka wa Lubega Johnson ne Katerega Sadat amanyiddwa nga Serwambala Julius awakanyizza okuwambibwa ku Isaac Ssenabulya n'okumutulugunya okuwa obujulizi mu kkooti eno. Of the alleged motor vehicle were creations of Photoshop. No logbook of it was ever brought up in court to show that in Uganda there was such a motor vehicle. Timothy Ameriti omuwabi wa gavumenti mu musango guno asabye kkooti eno etunenkaliriza mu musango guno era esingisa abavunaanibwa bano emisango. Ono agamba nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa mu kkooti eno kiraga lwatu nti bano bonna abavunaanibwa beekobana okuzza emisango gino. There is a wealth of corroborative evidence and that includes data analysis report, the technical report, then it includes the postmortem reports. All corroborate the fact that Kasolo Compuriyamu, Lubega Johnson, Kalyango Nasif, Chiseka Hassan, Mpanga Sharif, Katerega Sadat are culpable jointly and severally of the offenses that they are indicted with. Kuno kwe kubadde okuwumbawumba kw'enjuyi zombi mu musango guno era nga bannamateeka b'abavunaanibwa basabye kkooti ebaggyeko emisango. Yes, and their status as border operators was not disputed in evidence. There was no proof of criminal intent in mobilization of the transportation. In essence, F4 was a coordinator and a key facilitator for transportation of his colleagues, meet up with Kasolo and the team, and they share the proceeds of crime. Bano bonna bavunaanibwa omusango gw'okutta n'okubbisa eryanyi era nga bino byonna byalina manva emukono nga bano kigambibwa okuba nti baatulugunya babiri bano okwali Benny Nakidde ne Ronald Kitayimbwa yali ddereeva we. Bano balagiddwa okudda mu kkooti eno nga ennaku z'omwezi 14 omwezi guno omwaka 2023. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.